bya kweyogeza ne mulimu ebintu byagamba gundi aliko n'ekizibu gundi asaana kunaabalweza mulimu abantu bebalangira ati genda olime ku bijja by'abajjajjaabo oba by'abazadde bo muneekolako bw'oti naye Professor Latigo obenje nga mufukidde obubenje another same road oba abamuvuga be bavuga obubi ayinza bavugisa baŋŋanda ati manyi emyaka tegyagala jibba omuganda tufune professional driver she will save me. Professor Latigo yaliko LOP naye olunaku weekend eno yafunye akabenje okuzayo mabega kana akabenje ka mulundi gwakutaano ku luguudo lwe lumu Kampala Gulu hayu ekyo si kikulu osagala ozimbe fayiro tozimbya nnyo fayiro lwe lumu bera mutagenda ko walala oba be bameetaaga abeerera eddala munnange nno abantu abamu balina abantu baabwe mu kyalo nga tebagala ogende mu kibuga gwe golden boy over there ate bw'ogira n'ojja e Kampala gy'omala emyezi emingi ewaabwe ogendayo ssaawa kano kakutaano kano kakutaano nga nnaakaasookera ddala kaaliwo mu mwaka gwa 2009 era nga kano kaali very fato kaali kabi nnyo kafiiramu driver we Samtabu Onyenya era ne then girlfriend we Innocent Awori mwaka shogo gwe bamwera girlfriend 2009 wala myaka ekizuka nga tebakyabeera n'abaggawo yali agenda muwasa they actually tufune erinnyaawo tugende ma fiancé oba mukulu munne woma temuli married nno so osanga muzadde wo nga alina mu boyfriend nenga myaka gyegimu nenga mitambo mama ntakyakolifa kuba na boyfriend munnange eyo aba si bazeewe taba boyfriend misuse of words mukulu munne mu luzungu n'akiyita ati I got my agement munnange era muna ebyamuleetera n'ebizibu mulimu tribes ezitazanya omukyalo oyo yamusasula bride price wadde yali afudde bwatyo n'akita kakati nno olowooza waayita okay kale era bwe tweyongerayo mu mwaka gwa 2 ndowooza 29 then oguddako 2011 era n'afuna accident Kiryandongo era emmotoka ye yatomera owakagaali n'emutta ne tujja mwaka 2018 naku z'omwezi nga 3 yafuna accident awo mu Kakoge mu Luweero n'afuna accident endala mu 2019 mu Kalongo village ng'ayingira Kitugumu awo ne latest ye yabaddewo olunaku olw'eggulo awo Nakasongola mu Lubege swamp Nakasongola we motoka ye ya Benz we yatomereganye ekimotoka kino kyadde kiri stationed ku kakati wano olaba wano ayina January 19 ayina January 2018 ayina January 2011 ayina October 29 ayina ne October 2023 kati waliwo oli omusajja gwe nalaba ku gundi ku page ya Galaxy Past yagamba aliwo MP ayina okufa naye ye ku kye yakoze tagenda kufa bwamukwatako oyo abatamumaliriza okusinziira kwezo history repeating January ongera kwesabira bannayo paka nekyo kikolerako kikolaki Speaker Parliament yayise etteeka emmotoka yona ebiri stationed ku kkubo biveewo with immediate effect kuba kino ekimotoka ekya Victoria Kitata ekya Victoria Sugar Factory kyali kyetisa ebikajjo kyafiiridde ku kkubo number plate UBJ 070B omukulu ono yaze n'akigwamu tubasaasidde ne kasamulamu ano otulana kasamulamu but the people ojjukira musajja divorce yali mugundi oba Suleiman n'agamba ebbanga lyavugidde boda nga so many years takola nko kabenje yadde omuntu omerako yadde